Kaseera kano nze ntiddemu ono waba yagenda ku musawo n'aloga. Mulongo babiri ng'aba n'abasawo. Anti aba n'abasawo naye abamanyi nti nze mbadde manyi ali yagamba nti wa mumbwa. Tekiriiyo. Naye abasawo baba nabo bakola oba bangi. Aye nagendayo. Aina bamumbwa kalinawo. Omugo wabe amalogologo basawo baba nabo. Oyinza obeera emakindi nga toli. Gwe tobeerayo. Emakindi eri y'abatwalayo mu byakalogo kawala kale. Tuloga neffe tuloga byaffe. Temuloga kugira. Kati abamulongo babiri essala. Mulongo babiri alina mumbwa. Wali obuliddeko ng'akola ebintu. Moze wuliriza. Social media etamye ku muyimbi waffe Orisha Aim okubeera nga yafa nga kyokka omulongo babiri Sarah Mbu w'abasawo Baganda. Nti bwe kibeera nga Orisha yaloze mwana muwala oyo Orisha Aim n'abeera nga afiira mu lutalo lw'abakyala, lwaki mulongo babiri Sarah teyatambulidde nti mwana muwala oyo? Bannange ekyokubeera kibeera ate tuufu liva wala, abasawo gye bali kituufu, naye si buli omuntu akola. Era si buli omuntu agenda kukola ku nsonga yonga bw'egyagala. Ate naye kirala mu kyo sigamba nti tetuyinza kyogera nti yafudde eddogo awula byonna byonna biri mu kukola ki mu kubeera nga byogerwa. So ndowooza omusajja oyo omuwuliriddeko owa Gago ono bw'abuuzizza munne nti gwe amanyi ebyamalo. Can you imagine? Of course asobola okubeera nga ayimanya naye bakkuba eddogo gy'ogenda okujjanjabirwa owone. Jjukiramu edda bwe nali nkyakola, bwe nali nga nsomesa ku ddagala n'okunaaba ku ddagala, ng'oli akulaba olino gw'ogenda kulinaaba ngamba oba gundi yabaaki bannange abeera mu byamalogologo, abeera mu byaddagala naye bamubba olumbe yanyumiza gye baamutwala ne bamujjanjaba. So tugendayo kwejjanjaba kubanga olumbe luba luganda, okwosi lulina kubeera nga lujjanjabibwa mu ssabo, so si kugendayo kubeera nkituluga. Singa buli muntu ategeera ekyo, then emirimu gijja kubeera nga gikola ki ng'ate gitambula bulungi. So ebyo nno bye nsobodde okubeera nga njogerako okusinziira ku interview eno gye nasanze emu ku radio ng'abantu bali mu kubeera ng'ate bagyogerako. Wumula mirembe Orisha.